Inside Story Uganda, real source of political updates. Mwami Tamale Mirundi Yayingiddemu mikolo gy'amazaalibwa ga president gigenda kubaawa. Simanyi era mwekyembewuunyako ate wagamba towagire naale wagira Museveni nti faaza gwe baagoba mu kigo ate gwe mbampa ebbaluwa gyetwalire kalidinaali oba gwobuuza ebyekigo nze mbewuunya obwongo bwaba waliwo omusajja waliwo omuvubuka naye oba buba busiru oba buba kyairo nno oba lack of knowledge. That's why abantu bababba mu Bulaaya ne bamala bakuba ekifaananyi kyo tebakugoba mu New Vision oba bakugoba wano buli muntu yenna akiteeka mu kompyuta ye buli gyogenda okusaba omulimu abakulaba that's a safeguard abantu obutabba ti once you are printed your photo is published in the newspaper ti ono takyali mukozi waffe tebakitegeeza mubbi owedde kibashegeza life yo bajimaze anti ebifaananyi ebyo byina kubeera cleared by the police and the courts ndi toli mubbi okukuteekamu is a process kakati abantu bawana they take mekyovula bababba abamu bateekamu buteesi nagaana nti omusango gwa omumbejja bwanga si impersonation to get what ate n'omusango gw'enguzi anti impersonation guyinza okuga nti owa local defense gundi yagamba nga Wini Byanyima nti NRM ebuuka ng'embaata eyalula ng'embaata erya ng'embaata naye gasi embaata. NRM conducts itself. It has all the features of a political party but it says it is an organization. That was Wini Byanyima zajo ngasinzira kuki nti wa local defense ayina engatto ze ez'amagye n'uniform y'amagye ye tatwalibwa mu court martial ye omuvunana nga civilian kubanga omuteekawo ekireebereebe rupe mu money nti owero si tali protected by government is not a civil servant naye ng'akola emirimu gyonna egya civil servant. That's why bwemufuna baalooya abagezi kati nalabye omulamuzi oba w'empigi oba yazaalibwa gundi bad black bamaze omuzaala musango gwe guwedde omuzungu yagenze mu kooti n'awaabira ate yekitereko nti fiyanse kitegeeza ki tegwagenda okuwasa naye tannamuwasa n'agamba nti ebintu si bya muzungu ebintu bikubanga yabuliddwa lisiiti n'obujulizi gwe mukazi gwe buli kintu balo kyakuwa akuwa lisiiti anti kati ayinza okuba n'endagaano eryapa muli kumanya ga fiyanse kati biba byani a judge Masasi how well would this woman before meeting this muzungu yakubako ekyeyo bebayina obwongo mutwe niba numutimuli abantu bamuti bayina bwongo omusajja yazze wange nangamba nze nabaga nti Bobi Wine bwe yakugamba nganti Bobi Wine alagamba aba yavuddeyo nze namulabanga ku byuma byange nagali Bobi Wine alaga mubenda aba avuddeyo meeting esoko obunje ezo nti bamuganye okukola kugira bino eri abalimba kati one man ya hiding Bobi Wine in Mbale came to me naganti I went to the president and he reported Mirundi byayogera bituufu nze nakwekanga Bobi Wine Mbale sebo mwene mutuuka Mbale nga temunnamanya kumanya oba Bobi Wine anayingira mu kooti batajja kuyingira oba nawerekerwako batajja kuwerekerwako nga temukimanyi nemulwanira ku kooti ani musiru naye kyansanyudde omuvuga yagambye nti be yagenda nabe wa president yamuli kooti nga neddoboozi alirina eddoboozi lya Museveni oba yayitawo atya ku security alirina banne be yagenda nabo baba wa milioni 5 ye tebamuwa lwaki yasaba afuuke kada wa Museveni bamutwala kyankwansi kati yavuddeyo talina kalina ajje wange muyambe. By the time Museveni gave you 500 million shillings, did Museveni give me a single coin during the campaign? Nga n'obutawo bwange bwe nakuba bujjudde mu nnyumba kubanga sente bazijjayo abantu mwebaze baani mbajja tukola esikugenyo togere nkwasa omutwe nkola ndirogosi mu mpale zammwe. I refused.
Lati tebakuwa sente. Let me tell you. The president gave you a directive, please implement it. By the time I left home, I was watching a meeting attended by 2 prominent people. The moment you deviate from that directive, Mujakunda, whatever is going on, I know it. Currently, there is a meeting going on. Abamanyi biri ku Tamale Mirundi. Yes. Byabagambye kasitaba bigaana. Yanti mbayina mbalaba wano baba. Babagambye bakolere ekyenjawulo. Kakati mmwe kamba bulire. Nti kade oyo omusajja era mu kiyige. In fact, okulwa mu buyinza Museveni okulwa mu buyinza kutuyambye nnyo. Naye Bayibuli ega nti biina amaaso. Naye tebalaba. Bayina amatu. Tebawulira. Mukamba bulire twaliyigiddemu ekintu kimu. Gavumenti Museveni gye yasangawo mukyera na mukago manyi nti gyayina kati. Solution how Museveni controlled the state in 1986 ziyetako okukozesa kati. Kubanga yajja n'afuna ekizibu when analyzing Museveni's government. Nti Besigye bwe yajja okuba gavumenti mu 2021 ye yakozesa violence and estimated Museveni's popularity and the central people fabo mu kibuga. Fete tuyina kyetwagala mu gavumenti. Fete twagala kutulekera butale bwaffe takisi na biki. Obwami fesi bwa bonna. Fena tuli balangira. Omuganda tumbuulira ebyo. Omuganda mulekere business ze. Ne bwotalonda mu minister n'ogo. Nenga business ze. This is why Amin appointed Mustafa Adris vice president bunanga bava wamu. The people matter. Abantu babiwuliramu ebyo. The people care how many ministers come from Uganda. Buchamenge area center tukoledde. Tena na ambulance. Mayiko yafukula bufukuzono kadi mpana agenda center ze nagambye nyo muntu ne Muganda yegwe. Kikulya magala ddibo kimanyi. Magala mumu manyi. Omuganda gwagamba nti magala ekichi. Anti magala teyebaka kubulangiti. Magala yete tabeera mu kikunta tabeera mu lubugo. Ye magala aba mu ddiba. Akati Omuganda kyava agamba kigulira magala yono yobuli lwansi kwata ko yanoonya kigulira magala ddiba. For 27 years Museveni has been pumping money in Mengo. What does Mengo show? Tewali ne wakola emikolo basaba Baganda nabo bagenda wa Museveni nga balwadde kati bajja mayeka jatubulire time table kati fetu genda okusaba temujja bakopi kutusangayo. So therefore omuntu wabulijjo talina ekyo yagala mu leadership. Omuntu wabulijjo gomulekera obutalo obete teyalifuze emyaka ekyo naye yalekera abantu business yazikwatako bano buli wamu bafukulabo. Kale nkugamba tiyebesi ye yali ayavuwaza abantu naye bwe zaleeta mbabazi yali kakubye gavumenti ya Museveni ekigo ti mbabazi ye ina sajiko kitegeeza nti weefuula aliroyo naye omusajja n'omusensera ne mugenda enamboole baddelegesi bonna nga gwo balina. Mr. Chairman, you have been with us from Foronasa days. Don't you think time has come to give us a success and supervise us like Nyerere? Seconded lawyer Mbabazi bibi yalimu. Kati buli institution yonna eri mu government ate yali prime minister heart of government. Yali government ya Museveni najiteeka ku ttaka. Mbabazi yali ate government bweyingirwamu Olumbugu nti you cannot sack a civil servant. Bonna mwebali. This is why you are paying back. Tibuli kintu kyonna kye mwayonoona luli nga mulowooza nti Museveni agenda kugwa teyagwa. Naye nga institution zonna muzikubye muzikoze eki mazimazeewo. This is the problem in Uganda. Tebakulimbayo kirala. Tiwa like omuntu nga mubadde mulowooza nti muzeeyi agenda kufa ne mugabana ebintu. Mugenda okulaba nga muzeeyi tatandise okukuba mukono nga takomyewo ewaka. Kyababuuza ekyo ne muyinza n'omutta. Take for example, if Sebufu today comes out of prison. Oyinza okusanga bamusalira emyaka emeka. If you believe nti talidda muba muli awo ng'akomyewo ng'akatuulamu. Naye ebintu byonna mwabimala thinking that talidda. Era gwe wootegerera abasibe agenda obabuuze. Omusibe basooka ne bamulambula buli wiiki. Abadde addawo n'okufa bagenda ne bakusabira okujjako abasiraamu abalina mandated dua ti ennaku ana mumeka. Ne ba Christians excitement omukazi yagenda ngokulambula amalalo gabbanga ate ayina olubuto agenda mu batuli bana bawala bano babasaba bakawesa abantu. Do they go back to their families?
babaliddewo ng'ate kati obuko bwannazaala bulala. So kakati ye gundi ye damage gye tuyina nti buli kintu kya Museveni kyonna mukitunuulire mulimu tukiyita tukugamba ti if you want to defeat a revolutionary you force him to undo his early achievements. How? Yes. Bye yakola byonna omulinnyisa ku lubimbi gy'ava. If you want to defeat a revolutionary you force him to undo his early achievements. Kyekikuwata ekiriwo buli Museveni kye yasolovinga ate waliwo akuma omuliro. Yes, tukita simmering ti omuliro ne guvaano ne gujjano ne gujjano. Kakati nabagamba luli nti nabasomera akatabo kali Museveni yasisinkana abakasiita. Museveni yasisinkana abakasiita njagadde kana akatabo k'Olungereza nabadde nkanoonyeza nga kambuze ne kati nakizudde. Meeting at State House on January 12, 2012, President Yoweri Museveni met a delegation of Kampala State Traders Association Kasita at State House Nakasero. The traders were led by their chairman, Evariste Kayondo, now the rate. The event followed a 4-day strike by the traders against the increased commercial bank lending rates, ranging between 27 to 30%. The banks responded to the new central bank rate of 23% from 13% as a measure to contain escalating inflation. Particularly, traders protested the fact that the new measures also cover old loans that were secured under different terms. Kakati nkulaga wano omusanvu Museveni bye yabawa nti mu kiseera ekyo abakasiita baali bakozesebwa mbabazi era baagaana okukkiriza. Museveni bye yabawa baabigaana ne bamugamba nti olina kyotuwadde. Nabaga sina kye mbawadde nti kale mutegeke meeting mu conference center nze nzije mbibuulira abantu ne strike neegaana. They went on to stage the strike when Uhuru Kenyatta was here for 4 days. How could Kasita stage a strike when Uhuru Kenyatta, the man in charge of a port where 95% of your goods goes through? Kakati era sekite yomu yakomyewo. Sekite yagaana bino yakomyewo. Ate kati Museveni takyali wiringi bino abaganda abemmengo ya regional government kabuli kimu kyonna kibawadde katayiza jiddamu tayimu yaggwako kino ekyokupima engoye ekisobola kuvaawo. Anti nkugambye ekyo ndowooza baakijjeewo naye bino byonna ebibatawaanya yabibawa mu 2012 ne babigaana. Nkugamba Museveni 7 achievements, I call them achievements or concessions. 1. Commercial banks to provide long repayment periods to their customers. They're talking about loans that are fair to pay loans, that banks are grabbing loans. This is what Museveni gave them in 2012. Number 2, ensure that the loans are structured so that the long repayment periods do not affect their customers and the loans must be kept under control. Find a solution. Maintain the same loans without accumulating, expanding. Nti wampola million 10 zisigale 10. Naye was spreading in many years. Kyabale mkibaliko kati. Banka etwala ebintu byaffe babibawadde. Waliwo masikini omusajja yamuteeramu gold, kilo ya gold mu kinankani kye yasigala atudde nga mwafu nga tamanyi nti kyebamuwadde. Naye okutuuka ogamba ebyo ebyalooni lwaki tebabanga buli banka omutema gwe batujjako nga twewoze nga gwulira. Number 3, remove unnecessary charges like charges on deposits, withdrawals, payment utilities through collection accounts, etc. Bamugamba nti bw'obanki nga bakusala, bw'owithdrawing nga bakusala, bw'obalagira okusasula utilities nga water, nki deduct money on you. N'abagamba mukijjewo because the Bankers Association yagamba is not a rule. Bank ebikola ebebba bakasitoma baayo baba tebamanyi. Kati ngazi nyingi zitubba. Anti nkubuulira. Museveni namba 4, call out education programs on FM stations where commercial banks should explain the categories of accounts and the funding packages. It was discovered nti abantu basayininga birooni na biki nga tebabimanyi.
nze abaana babadde bagenza bamanager bange ne bagenda bakolagana ba Minister of Health. I don't mind tubakolere publicity naye nga nagenze singa sina baana ba lawyer nga baleese obusente butono naye bawandisa akantu bwegati gabalabala mu sente gambo betebiggwayo amaanyi oki ebyoze bubinkola am credible tukamu tumitwa kyovambaga nti programu zammwe muzongeze ebirango tufune obudde butono nga mulimu abalanze ebirango twice 10 times mujja kulaba ngera bajja. Yes nakugamba number 10 the commercial banks should improve their relationship with their customers with improved approachability. The president recalled that he once wanted a loan from Stanbic Bank. He rang the manager for 2 days but without any response. He wondered if a bank which was formerly under government could deal with the General Museveni with contempt. What do other customers suffer at the hands of such arrogant managers? Museveni yaganti yali agala okufunira mu relative loan mu bank n'ababuuza ti banka yaffe ya commercial bank ekyaliyo n'abaganti yafuuka Stanbic the bank that protects our interests n'amukubira manager manager ali mu meeting n'agamba secretary we timbwakomawo mugambe nti General Yoweri Museveni akubye wano the man did not ring him back n'amubuuza gwe lwaki bwenakubisa omusajja amugamba I thought it was a con man. In Kenya it is unbelievable, unthinkable that a president can seek a fair loan in a commercial bank. Naliro was only con man. Hey, yamuganzi naliro was only con man. Is unthinkable. Nga president. Ateka kuba mufere. That's the nature of Museveni. Tuyizo muvumira ku simu. Wanga kubira tote. Yanti kagati nkugamba. Namba 7. The Governor Bank of Uganda should report back in 1 week to advise on the course of action about the new interest rates and their impact on the economy. The president defended the governor for his timely intervention to stop the shilling from totally losing value. Museveni explained that the government could not give directives to the governor because under the constitution insulated the governor and his institution from political pressures. Kasita's last request. Almost in tears, the Kasita chairperson Kayondo reminded the president that they were returning to their members empty-handed. According to him, the banks had defeated them. Kayondo bino byamulema okulaba. Kayondo ye yali nga banka zimutumye ekintu kimu bail out nti Museveni akwate sente za government acapitalizing banks zite ebintu by'abantu mortgages so nga baali babitunda dda mutunuulire buli banka yonna bwegwa baleeta receiver o liquidator mwe baba wa millioni ezezi kati bamala kutunda assets zonna ne basasula balina sente nyingi. Mu Uganda mwali mulabye assets singa bazitunda. Uganda bank go bawa liquidator amaze emyaka emeka. Assets ziri waliwo kikampuni kiri Mmengo kyabavuka b'Emmengo beba ebintu ne tefe bagibiramu. Malaya tayogera linnya lya kikaaki ne mwanye namwendako.